nkwaniriza nnyo mu Akabbinkano ne bukeddetv 1 nze Charles Serugama tuvu munakyalo kale oli owo owedde enkulenkadde nkwaniriza mu programu ya leero mbebazo tulindanga ku ssaawa eziti debate yali nene nnyo naddala abantu abansinkana ku b'emmwe b'empeereza ng'otuleeta budde nga buyise olagamba nti atutuleete mangu n'ogamba wetujjidde era mmanyi nti abatwagala mutulaba ne bannammwe naddala abankyala okusuukusa ku mwami n'omugamba nti webakumalirayo kuba ensonga z'eggwanga ziri ku TV ey'eggwanga bukeddetv 1 bingi ebigenda mu maaso mu nsi eno naye mu programu ya Monday sijja kuyita mu nsonga ezibadde zitambulirwamu ebbanga eddene njagala otereevu ku mulamwa gwa programu eno olwaleero waliwo ebigambo ebintu ebijja mu ggwanga n'ogamba nti mukama ng'atuyambye ekyali kiganyi kigenda kutereera projekiti zize za gavumenti eziyamba abantu ba bulijjo ezituyamba okukulaakulana netwaniriza eddako wano nakyazaako namukulu ku Bank of Uganda mu budde bwa COVID najja n'agamba nti tuwonye kati gavumenti etaddewo ne ssente ezigenda otuyamba kola ddala ffe abafiirwa bizinesi zaffe mu COVID kazijje nembuza ziruddawa nti mu banka zonna nagenza okulegula erivaayo nti bukyanga tutakazijjayo twakajja obutundu butono nnyo endala gye ziri ntereke tere yazinonye bwobuuza abasuubuzi nabo bagamba tere yatugamba bw'otuuka n'ogamba lwaki temuyamba abantu bano nti ate bitambula mpola eyo sitole ennungi enyeebazze netambula negenda ebikoleddwa amaze okubeerawo ekibadde kisembyeyo kyekyange naawe ali mu kyalo kyo anoonya nga bafuna akadde ka ssente kamu obulamu bwe bukyuka abamu ku ffe tuwa ebyokulabirako nti mama wange yatundanga nnyanja kalerwe n'amatooke nga singisa emitwalo 20 gimumala kutambuza bizinensi ye n'abaweerera n'abambaza ne mutambula mulamu bulungi ng'afissako gye emitwalo 2-3 ne gimbeezaawo kati abo babadde balekeddwa ebbali ensonga nejja eya parish development model banayagala obiyingiramu ziraga nti kaloli va mu bino olina wojja ssente naziyinza okuyamba nga kale katubiveemu twagenza okumaliriza nti ekyatandise nga kirungi kyosuubira okubeera ekinayamba eggwanga lino pulezidenti babadde korona agamba bagenda kukwatibwa abaaziya nazo baziridde ebintu ebirungi ebiringa parish development model kyekibirya binaakolwako bitya ensi yaffe etambule bulungi bagenyi bange bali basatu omu avudde mu kibiina kirwa Alliance for National Transformation ANT okusirisa okwangu tukiyita anti abatakitegeera abangu n'ogattako neyakireeta kyesaagala nnyo nno mu bibiina by'obufuzi naye tukikozesa nti ekya Mugisha muntu mukulu atuse mu studio Julius Tindi Mwebwa siba nkwaniza mu program sanyusa nnyo mukama wange amanya mugawulidde Julius Tindi Mwebwa ndi mu kigawa Kabaka Seruga nsanyusa nnyo ate abakulu bano mukulu chair ne mukama wange senior doctor okubeera ku TV Nganzi nga twogera ku bintu ebikwata ku bulamu bw'abantu aba bulijjo tusanyuse nnyo oyo bamuliranya oyo bebavubuka kibiina kino kukitambulidde okumala ebbanga era bwogamba nti abo zempagi seeri sedduge banene nezinyweza ensonda z'ekibiina kyabwe ekya NRM owekitiibwa muganda wange muto wange mukoddomi wange Thomas Kategere saagala nnyo okwanjula abantu nti eyali naye bw'aba yali nga yali tolina kyakikola nedda ngamba eyali kyamaani ngamba nedda obuko busitandinga obukoze bulungi era ffe nga nekika kyaffe tukwebaza byonna kyobola onyirira naye ku kiri ekyo ebyokulembeze eyali chairman wa LC5 owe district eyekamuli atali kati ateekateeka okudda maybe nkwaniza mu program kintu nakiwaayo mu bulungi wabita saavuganya oba chairman nakola ebbanga lye nakola tukulinde kuwulira walala maybe era navuganya okubwa member wa parliament ne webulako katono okuwera era nakyo nenkita nze bwe bampango ne wabeerawo nga waliwo obuntu naye ng'obululu olyansinzizaako ne bamulanga gwa salaamu awo enkoma
njagala kwebaza nze sigenda mu kooti. Togenda mu kooti? Sigenda mu kooti. Katukulinda wa waddako? Manye kinaabeerayo. Kubanga kino kyaliwo wooma. Kasita kannema ne bakabala ng'oli ansinzizzaako oba ansinza atya wassalaamu nkomaawo. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'akadde akalungi katuwadde n'okusingira ddala olwa puroguramu eno. Siva kuno nga tonnebaka nga tonavaawo wano, mbeerawo nga njiraba, n'okwongera okuyimirira wamu ne mikwano gyaffe abayisiraamu mu kisiibo kino. Kirungi nnyo tukinyweze okusinza Katonda ku bizibu ebyolekedde eggwanga lino n'Afrika. Tulina okwenywereza ku Katonda. Kasita bagamba nti oli ali kuwa Mukama. Naye bulijjo bwe tutera okubeera naye lwakuba bwe busembayo tumujjukira nga tuli mu buzibu bw'amaanyi, naye ni mu bulamu wano obwa bulijjo ne bw'obeera ng'oli mu buwanguzi oba mukulemerwa kyekyo. Njagala kwebaza lwa mukisa gw'ompadde okuleeta omusomesa wange mu byobufuzi. Wayigira ku ono? Ali omu ku abo abasomesa. Ndowooza nandi muyise Sseddugge. Empagi ziri zi empagi zembadde njogerako bwegataba kuba ye singa kati oli osambira ku looni. Nedda omusomesa bw'amala okusomesa, omusomesa ne bwagwa eddalu ne bwaweta diguli gyakuwadde tebagikuggyako. Ne bw'okomaawo kamala okwanjula musomesa kwaniriza omusomesa wakategere naye nga wekitiibwa omwana ne bwatabuka yasigala diguli wasigala wagibala. Member of Parliament ow'Ebuyikwe South kyatera okukulembeza ennyo abayita beesiimye mbwabe naye mu beesiimye nali nyitako ennaŋŋunga awo nembagamba mwebananyi abantu b'omwesiimye Mukama be yawa ab'Ebuyikwe South. Okitiibwa Dr. Lume Bayiga sebo kwaniriza nsanyusa okubeerako wano sebo mukulu Seruggamatovu munnakyalo vireja naye nsanyusa nnyo okubeerako ne mukulu Julius ono ate ne muganda wange Kategere betuzirunza okumala ebbanga. Democrat gwolaba ono is a Democrat okunfaminga nti asambira ku looni eri empisa ze zatula kikyali naye okujjako nti ekiseera kino kyaŋŋambyemu nti bw'oteeka bw'omukuba oluyi ku ttama erya ddyo akuteekerawo n'erya kkono n'okuba ekyo twakibagana twabirekerayo ezo ebyo wano bw'okuba ku kkono tukuddiza mwatabuka netteke ndabye nga ekiseera kino ekintu ekyo bagiyita balance the boat. Njagala okwebaza Katonda atukuumye okututuusa ku budde buno. Alina otuwa puroguramu eno ey'Akabbinkano mwebale okutulowoozaako okujja wano. Njagala okusaasira abaviiriddwako abaabwe abafunye ebizibu accidents nzirabye naye ate n'abafunye ebirungi tubeebalizaako Katonda. Era twagala okugera ku mulamwa guno mu bwesimbu bwagwo, era twagala nnyo ne feedback okuva ddala mu bantu tutegeere ki ekigenda mu maaso ku nsonga zitweyanza. Abanye essimu z'abakulu bano osobola obaweza message oyagala message bajja gifuna sibagambye zijja ku ssimu zaabwe kweziri wadde zivuga naye wano ya ssentebe wa puroguramu eno ssimu zange zombi kweziri oziwezaako message ziri bbiri za lwatu 0772 1575 ne 0702 1555 ne WhatsApp kwendi ku ssimu ezo. Ne boogera ku mikutu gyonna gy'omanya egya Bukedde TV Akabbinkano bw'oyingiramu ojja giraba ompereze obubaka bw'osobola okumpereza. Alagidde bakwatibwe baani abaalya eza parish development model. Ani abala alagidde bakwatibwe Pulezidenti Museveni. Ekyo bwakiwulidde tindimwebwa ng'alagidde bakwatibwe ng'omukulembeze w'abantu kiki kyakuyingidde mu mutima? Wawadde nganzi yaga nti atuuse obbalwanyisa waakiri banaabeeranga ekyokulabirako
oba wagambye omwana akwongera ekikopo ky'amata okola ebibyo nobivaako byonna byabaddeko noga sibiri oba byakusaaga kankiveeko nga bwe kifaanana. Mukulu Seruga, mu Uganda muno waliwo akantu ke batera nnyo okwogera ennaku zino bagamba nti olemwa. Uganda olemwa. Ekya Uganda sikyogedde olemwa. Kati nina mwannyinaze omu bamuyita Nalongolozeti yafuna sajjale y'omutwe ntera nnyo okuba olwalira nenga nti mira eddagala eryo gendera ku mateeka ga dokita ate saba nnyo Katonda okubanga yakujja mu theatre n'akuzza. Kati Uganda eno tulina okwekuumira ku ddagala lye tumira, twekuumire ku mateeka ga dokita, tusiime Katonda atuyisa mu ekyo kya olemwa. Ekisooka, erino eggwanga terikyalina institutions. Yali tagamba nti temukwata ku bali oba mubakwate, yali agamba nti mumpulirize. Ekitegeeza nti tewakyali alowooza, tekyali akola, tekyali alina kyalina okutereeza, mpozi okuwuliriza eddoboozi eriva wa Ssaabalwanyi nannyinimu. So bino ebintu bye tuyitamu ne Uganda byeyitamu tebitandise leero. Bulinga obulwadde bwe mbadde njogerako obwa mwannyinazi Rosette yatandika kusanyalira ebigere ne tulowooza nti obulwadde bwali mu bigere, kumbe bwali mu mutwe, yali alina tumor. Kati mpola mpola ne basanga tumor ali ebuzeeyo kamiiri okutuuka ku bwongo, akyuse timing. Kati we twogerera obulwadde butandise mpola bwajja mpola ne bujja mpola. Bagambako madamu IGG nti waliwo kyotalina kukola kubanga bw'okikola abatwala ssente tebajja kukola kino, bajja zitwala ebweru baleme okuzireka wano. Wakiri bwe baba bazibbye ebyo tobigendamu nnyo. Nze mbadde nti abaazitwala mwandetedde akagambo akapya abazibba. Kapya nze gyendi kubanga so bwebanga keeko abazibba mubaleke, tebazitwala bweru baziteeke wano. Waliwo esente ezagenda atyaka, waliwo sente ezagenda wano kumpi wano erubowa, bali bagenda kukola eddwaliro ery'okusomeramu balitanga art of what? State of art. bate bagamba ebifaananyi ndowooza oba ebifaananyi ebirungi ery'omutindo ebiddamu ebibuuzo ate eddwaliro ery'omutindo mbalowooza nti ebifaananyi ebirungi mu ddwaliro ogusukkulumi. So si bifaananyi ebirungi mu ddwaliro. So sente baazirya tebateekangako na tafaali kuki ku site. Juzi wano twali twakatandika okuwuliriza ebifa mu NSSF, waliwo ne minisita yabuuka mu kintu n'agenda e Bulaaya, byeyayogera mubiraba ne ku social media n'awantu nawalala. Baali bakatandika okutereezaawo tufune ekitambula n'engeri abantu gye balyamu ssente okuwumula tebaagala kuwumula bali, ate bano ba board of governors bajja billions ne bazirya okuwugulaza ne batuwugulaza ne batuteeka ku busente obutono biliyoni emu ey'amabaati ne batujja ku sente nnyingi eziri mu NSSF. Ate jjukira abegakaawo waliwo kale yagamba nze kanaakali bakampa nga kirabo owa Uganda Airlines. So ebyo ebintu temukola kino kuwugulaza
kuwugulaza ate tekutandise leero mujja kukulaba nnyo kyokka kyembabuulira abannayuganda abali eyo nga mbatunula mu kamera eno kyemukola ne kyebatuukako kyonna muvunaanyizibwa. Lwaki? bw'okola ekyo ekintu kyotasaanidde kukola naawe oba okoze ensobi. Corruption gye bayita corruption mu Luganda bagiyita ki? Okukola ki? Obubbi si obulyake kyokka bwo bubbi obukenuzi. Gwe bw'okola ekyo ekintu ekitali kituufu n'olonda gw'otasaanidde kulonda n'oyogera ky'otasaanidde kwogera, embuzi emu bweti bagitundanga ne bantwala ku ssomero ne zifika. Kati embuzi bw'ogitunda zigula mu munnyo zigwawo. Mwetereza Abannayuganda, ebintu byonna biri mu ngalo zammwe. Mulina okwetereza ne mutereeza eggwanga lyammwe. Muleme okutunula abakulembeze mukulu dokita ono yawummula obwa chair mugamba ate chair yandibadde akola kiri oba ate dokita yandikoze kiri. Nedda, mwetereze mulabe ki kye mutakoze, kubanga ekintu kitandikirawo we muyimiridde wennyini ne kiryoka kikka ne kidda waggulu. Okay. Badde sa Dr. Rume weesembeza muzindaalo ogwo. Ensonga eno eyogerwako bulira amangu by'obukulembeze twogera ku bukadde bwa ssente 1,200 buli mwaka. 10 buli mu muluka gwo londako ogumu ku bwongo obwo ogulabe. Olina emiruka emeka olowooza? 28. Buli muluka ne gufuna obukadde 10. Bwemala okufuna obukadde 10 kitegeeza nti abaziina bajja kuba bangi, kubanga abatasobola kusukka miliyoni emu abatagenda mu bbanka si bali abavubi b'engamba bewola ssente ennyingi. Twogera ku bano babubizi bubiri, abo ab'ekigimusa n'eddagala ly'ennyaanya betwogerako. I would think nti omubaka wa Parliament n'ebikutawanya mu nsi muno mbimanyi. Manyi omubaka wa Parliament byayitamu ne ssente zimutawanya ze bamusaba ne batamusaba. Ne President Museveni wagamba nti ezo ssente nga zizze mu parish development model, nammwe abakulembeze mwenna ku sayidi zonna zijja batikkula omugugu. Mudde kagambo ke nagambye nti tutikkuddwa. Kati bagambye bagenda bakwata abaazirya. Sigamba nti bonna baazirya, si bwe kiri. Lipooti eri mu New Vision muno eyafulumye baliro, si bonna abaazirya bo bagenda bakwata. Tolaba naawe nga sitole ennungi ezze nga nnungi egenda okufa etuuka mu implementation, mu kuteekebwa mu nkola. Tulina kyosobola kukola kulwana sitole ennungi eno ereme kufa, wadde gwe oli mu Democratic Party nga gavumenti yereese project eno. Oseka kyate kati osekeredde. Mwami Museveni, pulezidenti w'eggwanga, omanyi tugendera ku bibye, ye yalondebwa okutufuga. Kufuga. Okay. Nze bwe natuuka mu palamenti eno e11 kye nasanga mu ddiiro parish model. Waliwo ekintu kye bayitanga magic wand, kwegamba omuggo ogukola ebyafaayo. Nga mwami Museveni okumwogerera ku parish model, simanyi kirooto gye yakijja. Kazi yabeera na vision. Nakisoma nekyekaliriza nga bwe nekaliriza ennyo 10 points program. Kwaga abantu batuula nabo tebabeera basiru, era bafuna abantu abagezi ne bacrafting ebintu ebisobola okutwala eggwanga mu maaso. Era nalowooza nti okay, bwe tubeera nga ku parishi yaffe ey'Endolwa tufunye miliyoni zino 10, baatugamba nti tugenda kutuula tuzirowooleze 10 kyaffe kizze, era nga MP supervisor. Kati wabeerewo parish PDCs, parish development committees, wabeerawo assistant chief administrative officer yewomuluka agenda okubeera nga ye secretary w'ekintu. Kati wabeerewo n'abantu abalala community resource persons abasobola okugamba nti
parishi yaffe eno nnimi ya bikajjo naye metta atudondola ate ebikajjo byaffe bikandaalirira mu nnimiro tukoze tutya tulabagane ne parishi y'e Rubonge tuli okumpi ngeri ffenna gye tulimu ebikajjo baleete 10 naffe tuleete 10 bibeere miliyoni ebi tuteekewo jjagali yaffe tukole obuloddo tubyekamulire yali pulaani bwe nagivuunyisa nentunuulira kye bayita mindset change nengamba ekyo kikulu nnyo naddala wano mu Buganda Seruga we tuva naye n'ebusoga bwe kiri kategere abantu abantu basobola okubeera awo ne bagamba nti ewaabwe tebafunangayo mugagga kakati kyogamba nti ffe tugenda okubeera obulungi ffe twasiraana abantu ne beerangiririrako okusiraana okwenkomeredde beesibirayo kakati ng'abantu beetaaga okuwa amaanyi bariwindinga akatambi ako bagambe nti tusobola kisoboka okugamba nti kakati muyiseemu naye ako nenkaloba neŋŋamba mbi akapya bakalabye nentunuulira bwe nti nebagamba mujja kubeera ne common use infrastructure nti community eneebeerangawo common use infrastructure nga sitowa zaffe byaterekera kabaseke kwata ku munno neŋŋamba bannange ab'endolwa tulina wali eri byaterekera ab'e Rubongo mulina kabaseke olwedde sitowa weeziri bwe tunaba tugambye kakati tugenda kulima kasooli tetugenda kugamba nti tunaamuterekawa awo n'oli musanyufu eŋŋano balowoozezaamu kano bukyanga NRM ne bakulowooza leero bizinesi maaso nagenda mu community nentandika okuteekateeka nembabuuza kye bategedde mu parish modo nenvaayo nga mbabuuzizza commodities kize mulowooza nagenda okulaba nga abo abaana bebawa emirimu simabayitani CDOs nga buli omu ayogera bibye kakati abatiri ekyalo butungulu kakati bwe babadde ab'obutungulu bantu twagambye bo balime biriŋŋanya kakati ate bano bo tubatadde mu mwanyi negalaba nembabuuza bw'olaba loole y'entangawuuzi olowooza zivaawo nti Butambala ndowooza mukitegedde bw'olaba loole ya Bogoya mulowooza eba evaawo either si oba Buvuma aye loole y'amatooke Mbarara neŋŋamba nti kakati wano mwagala bagambe nti mmwe muleeta ki okitegedde kitegeera n'olwekyo oyagala okukuwa mindset change Seruga Matovu oleme egamba nti balulume bano bopoozinga buli kiba kikoze eki kize otegeere nti mu ansa z'omukulu mwe twayagalira okukolera asobole okutuukiriza ekirooto kye oba visioni baleetako kano akaaki pira namba 3 akagamba ki ako keeka weewole ogaggawale weewole ogaggawale tayawukana ne skiimuzi zonna ezaali zizze era bw'atyo agudde olubuto lwavuddemu bino byowulira bino gabantu screaming headlines PDM arrest officials in 35 districts being probed kati tulina gundi districts meka districts zituna nyingi twagala success stories yes gwe tubuulire nti kakati abantu bakafuna baliwe bati naye ebibuuzo kati kanjogere kino ebirala osobola obyerabira naye ebibuuzo Mr. Museveni nine project eno okuddamu ate bira nnyo ffe bye twateeka ku mmeeza twagala tubeere ne garanti y'akatale ak'abantu be baproducing akali national akali mu regional and international markets kubanga we twabeerera okusaka mu kuproducing emmwanyi tewaliwo estates za mwanyi nyingi naye twalina garanti y'akatale era abantu ne baproducing ne bafuna ssente wano waliwo garanti y'akatale kakanira wali teweetaaga kukuba bantu kibooko okubajja mu tawuni babeeranga mu nnimiro zaabwe
kubanga garanti yakatale yaliwo. Eno PDM ya event ng'ekintu ekyo. Kakati ojjukira UCTU cooperative cooperative transport union. Transport union, cooperative unions ezo ezasobola okunegotiating abantu okuestablishing standards ez'ebirime and so on, zonna ono yazitta. Ekyo akijjewo ayagala gwe Sserugamba Matavu Ssekinoomu ozuule akatale k'amatooke. Bungereza competing in Arabian countries eziga producing ku large scale. Ayagala parish development committee yekolemu omulimu efune wetunda ebintu byayo ngayambisa businesses. Okitegedde kati capacity kijja erina ekyo kyafa kyagwa butaka naye tubadde tetunnamubikira. Kati bino screaming headlines babakwate kufuna mitwe mu new vision. Okitegedde naye nasookedde kino ekintu kitandika myaka 2 twagala kakati tulabe ba 39% bano ye bayita abankuseere kiki bayambidde. Kazi mwagala ogende kololo juzi tewabeera ku TV. Okay, yagamba omukulu omuwuliriza ekyo kitwataddewo sente weeziri zijja kukola nga twetegese bati twetegese kimala wakiri zibeere ku account tezijja kuva tezijja kudda gwe ne bamugamba nti palamenti enkola ya sente ziddayo naye zino tezijja kuddayo zitya zaffe za kumuluka muluka gwafula dda sente ku account yaffe wakiziwere 3 zibeere ku account bazironkinga obwedda n'ensonga kategere namanyi kyakyali ebisifo ebyemani abatuwulira ku bintu bino abimanyi kakati bagironkingira mu east yeyo waliyo omukulu byasobola okwogera naye si ye nannyini mateeka si ye financial system bwete bwekola kasita good financial yeggwako nga ziddayo mu kittavu nga bamubikira kamalogende wakategere ene badde example kyagezesa naye waliwo akantu kembadde njakategera gye number 1 ffe twamugamba nga nze vice chairman wa Buganda Caucus. Yes. Twamugamba ku miliyoni z'abantu 12 mu Buganda tulina emiruka 107. Bannaffe betusinga obungi mu Northern Uganda bali miliyoni 8 balina emiruka 25,000 n'ekintu. Ndoza kubisambu. Yes. Bannaffe mu Eastern Uganda bali miliyoni 11 balina emiruka 3,400 mu something. Kati mwagala ki batukubisaamu emirundi egitya ebiri mubakubisaamu ffe tulina abangi miruka naye mu miruka ffe tusinga okubeera mitono batukubisaamu emirundi ebiri. Mu Western Uganda bo bali miliyoni 10 zigenda mu 11 naye nabo balina emiruka 28,000. Kati gwe bwobanga okubisizaamu olaba region gye bakenye sente naye nga yesinga abantu obungi. Twateeka ku mmeeza netubagamba mutunulire emiruka egimu girimu abantu 1,000 naye nga nagwo omuluka naye no gyozuula omuluka wano mu Buganda ndala Wakiso nga mulimu abantu 10,000 naye nagwo omuluka gugabana gutya kyenkanyi n'omuluka ogulimu abantu 15,000. Era kyekyenyoga buli lwe tukyogerako omukulu asobola okuteekawo screaming headlines zino naye nga tasobodde kuwa answer ku inequality ku ngabanya etali ya bwesimbu. Anti ffe kati ffe abantu abulijjo tukyagamba nti luluma ayambe gavumenti bakolera gavumenti eriko naye mwakoleranga memba wa palamenti wakiri entono zo zijje z'abantu bazifune zo bizinesi zitandike tugambe nti ye twazitandika njagala bizinesi zitandike naye nga kyetugenda okufuna kirina obwenkanya. Nva mu kibiina ekirwanirira amazima n'obwenkanya n'olwekyo ebyo tenets bwemba nga sizijjeeyo mba mulalu. Sooka owulirize bano mukyala Najemba weeraaleemu menkeeyo somewhere ekituufu Pulezidenti Museveni bamulimba nnyo emyaka gibweze nga basomesa ogenda okumaliza nga basomesa ate bamanerenda bebatuuka obudde bw'akalulu nga bamuddira bamutegeeza nti tukomyewo era kusomesa naye nga balya buli nsimbi. Najemba yagambye Herbert Semirimu weebukuya Kasande eri ewaffe ffe baali batusomesa batugamba nti zimu ku misolo gye tuwa batuddiza
lwaki baggalirwa nga babba amabaati bo tebannaba kuggalirwa bayinaayina? Ye bannange baani bagenda okukwata be bammemba ababwejjere oba abakulembeze oba oli awo nga tezituusa gyeyina kugenda? Nze Albert Ebukuya bikyatusobedde. Mwebale ku puroguramu omukulu olumu tulema okutegeera kyagambye. Yamanyi gavumenti byekola bino byonna bagenda bakwata era yabimanyi, bwaba bagenda bakwata bakwate nga netugamba tatugambye, tujja kumanya nti babakutte. Simu George William Kabalasoka Egomba, obuzibu bwe nina ku mukulembeze wange kulagira mu ngeri yakulumirirwa kyokka bwe batakola byalagidde tawondera nga teba Jeno wange webale kuweereza kwendi ku Bukedde nze Jeno neyanziza naye wa mawulire tontola mu bintu birala ku Bukedde nze onzo omuto mu saizi sipiika wa boda boda wa Kiso mumyuka kwendi ne baby we Precious Nansuga Hilda agadde kutumira manyi mwebale nnyo amukulu Brian ne Bosco komye wakategere obadde ku district obadde bira n'ebyakawero biwulidde obadde okutte kutamu ng'ojegese enkondo olyegese enkondo gw'omu simanyi nabwe yoliko kati ne gw'omu kuba togenda kwesimbawo ne gw'omu kuba NRM ate ab'omulembe guno bannannyini mulembe guno kati abakulu bagenda naffe abali makatikati tuteekateeka kusiba byaffe kati mmwe muliwo kakuta kamu baliwo bakakuta kamu oba jule okay kalule ndowoozayo. Mbadde mu district okuviira ddala mu 2006 era ku district okujjako obwakaawo sirina kyesitabadde. District yentabiro ya service delivery systems zonna era ebize mbadde mbiraba. Nali councillor, nali district speaker, nali vice chairperson, nali acting chairperson, nembeera substantive chairperson. Naye nga sinayanukula kibuuzo ekyo, njagala otunuulire ensi gye bayita Sierra Leone. Ndowooza z'emu ku nsi ezikyasinze okutaaguulwa mu Africa entalo. Baddira abantu bonna be bajja mu buddu ne babayowaawo. Mulimu bannayuganda, bannakenya, lowooza buli nsi yavaamu omuddu ne babayowaawo. Abafikkirawo n'abatwalibwa e Bulaaya ne bafikkira ne badda ne bakola akasa akatonde ne babayowaawo ne Liberia nga terinaagamba nti am an indigenous citizen. Yes. Baali balina exposure nga basobodde okulaba ebintu ebyali eyo. Naye ensi eyo etawaanye okutuuka omusajja wano bamuyita Maddo Bio, ndowooza myaka ndowooza ng'esatu emabegaawo, najja n'agamba nti mukimanyi nti maze okizuula teri mukulembeze ayinza kujja mu buyinza n'amalayo ebizibu abannansi bonna mulundi gumu. Ku buzibu bwe neetegerezza nga sivangako wano ne mbyetegereza kankwate ku byenjigiriza nsomesa abantu bano n'abaasuuka emyaka egigenda mu kibiina tubateekerewo emisomo functional adult literacy. Njagala ekintu eki Abasierra Leone bano bategeere nti teri nsi ndala gye balina okujjako Sierra Leone. Bwe naakikola mu gino emyaka 5 nja kugenda ewange. Bwe kinaanema naye nga ntambuddeko emyaka 5 eginaddako naagisaba bwe kinnema nja kumanya nti ekyo kinnemye nzire ku bbali. Ne mugimpe yeetaana ekyo. Omusajja oyo akoze results. Abaali balwana street fighting n'ebirala Sierra Leone kati okyasobola giripootingako kintu kiri mu violence, kitegeeza nti ono omusajja mu myaka 5 alina bw'atambudde. Olwo omusajja omulala bamuyitanga Rafsanjani yafuga Pakistan n'agamba nti Pakistan ensi nnene mu maanyi twava ku India naye tumanyiddwako ki
yefuba ku kulima we yatuuka mu myaka 7 nga wonna wamulemye okuwambaatira n'agamba nti kanesibe ku muceere ogukyasinze okuwooma mu Africa ndowooza baguyita Pakistan. Era olwaleero luno teyeetaaga gold kuba tamulina, teyeetaaga diamond kuba tamulina, yeetaaga ekintu eki Pakistan kiki ekyo kyetunda wabweru ng'ekirinako enkizo. Kasita osimba omuceere bwoti ng'omanyi nti Uganda akatale gye kali, Kenya wea buli wamu ne mu Europe omuceere gwabwe guli certified. Oluguyingiza bwoti ne bafiira ku mutindo, bayingiza sente nnyingi mu Pakistan ng'ogyeko ebino ebizibu batandise okufuna wano jjo. Bw'ogenda e Kenya omusajja bamuyita Kibaki yafa wano jjo, yagamba nti mukimanyi nti nfunye ekisanja kimu, simanyi oba bananyongera n'okunnyongera, siva mu dynasty, nzizenga mupakasi lwakuba n'abantu mbamanyi, kanfe ku nguudo. Omusajja n'akola enguudo flyover neddeene n'abakulembeze abamuddiridde tebazze mabega ku kyenguudo kubanga space yamala okugiseetinga. Ne balya n'amabanja mangi. Yes, kituufu, naani atalidde? Ensiba zibanja, naye bw'oli ebbanja likola ki? Olaga ki? Ekyo kyekibuuzo. Nze bwe ngenda n'endya ebbanja, ebyapa byonna mu nnyumba n'ebimalawo, naye ng'abaana bange batudde waka, omukyala adda emabega n'agamba nti kasajja kalidde amabanja naye abaana basoma, era akuyamba mu kugasasula, takuba mu miro nga waliwo ebikulemye. Kakati nze mu kutunuulira eggwanga lyaffe Uganda mbadde ntunuulira ebintu 3 ebyetaagisa okujja bannayuganda mu bwavu. Nkugamba wano lunye njagala kiddamu, nze ndiwo NRM, naye ku byenfuna Pulezidenti Museveni yamala okukola ekikye, yastabilizinga Uganda, n'essaawa zino nsimbula n'engenda eggulu nga manyi nti nja kutuuka, n'entikka emmotoka nga ntwala bitabo Kisoro era n'embitunda. Ku kigambo kya economy, NRM, we have always just gambled and we shall continue to gamble. Policy enkola eyinza okujja bannayuganda mu bwavu, twakomawo ku stability. Waliwo Joshua ajja okujja, ndowooza ekyakitwale ekya stability, muzeeyi yakimala ekyo. Era bulijjo ngamba bannayuganda nti atunuulidde ng'alinze NRM emujje mu bwavu buno bwe tulimu. Nonakuvu ng'omupokera omugambo. Kyolinga kirungi okubeera n'essuubi, naye ku kigambo kya economics tugezeseza ebintu bingi. nkoya akagambo obagamba nti okamya ennume. omukulu bagenda kumuyita ku secretariat. No, nze ne pulezidenti wange akimanyi nti bwe tukituuka ku kigambo kya economy, we have never agreed approach ku byenfuna. Ebisigaddemu byonna tukkirizaganya, era kyekinkumidde mu NRM. Naye bwe kituuka ku byenfuna, awo approach ze tutera okutwala. Ekisookera ddala, after every election wabaawo slogan ejja, mwe mulowooza nti economic policy ebeera slogan ntandikwa biki YLP bonna bagaggawale zonna zijja. Lwaki ozireeta ng'akalulu kaakaggwa? Omuntu wange ow'ekitayunjwa enaminage aleme kulowooza nti baleese sente zange kuneebaza ki kalonda. Ebintu biri 3 wano ebisobola okukolwa, sigambye nti ye silver bullet. Ekisookera ddala, cost of doing business, omugugu omuntu gwe yeetisse ng'akola business. Njagala otunuulira emisolo egiteekebwa ku muntu asuubula owa wano. Taxi regime ya wano eyamba musuubuzi kusituka oba kufa. Uganda Revenue Authority olwaleero luno bw'ebanga esolooza ssente, gwe baasolooza last year tebasobola mubuuza we yalaga. Wano abantu bangi apangisa edduuka emyezi 6 egisooka wakoma, tasobola kweyongerayo.
The tax regime should be shaped in a way nti ekama naye gwakamye n'amuwa ebiwata. Wano tekiriiwo. Economy tesobola kutambula kubanga gwe wadde PDM bw'anaakola akagundi ka bizinesi tebamugyako omusolo. Omusolo guno gunaamukkiriza okuyimirirawo asasule n'obusente obwo. Kati omuntu bw'omuwa ssente naye ng'ate ozikima na mukono guno omuntu oyo oba tomuyambye. PDM tajja kutuuka mu threshold yakwa musolo. Kaakati kankubuulire abantu bennyini practically abagenda okufuna ssente zino be balina bizinesi ezirwaninga. Ate si be bali okiwulira bulungi. YLP nze nali district chairperson teri yali azamanya ssente za YLP gwe bakutte saagala nti babakwate naye embeera ze babibaweeramu tewaaliwo kikanga nti bw'atalizza kino kiribeerawo. China bakola Chinese Development Strategic Development Bank of China. Atandika bamuwolera ku 1% abeera ne window ye. Amaze okukulaakulanamu bamuwolera mu window 2 alina interest rate ye. Atandise ogenda ku cottage level alina window mwe yeewolera window number 3 interest rate yaki ndala. Esente zonna eza development baziteeka omwo. Buli ayagala alina aspiration okwekulaakulanya agende yeewole ssente ezo era bakimanyi nga nkambwe. Ekigambo ky'obukambwe kyotaddewo kyempulidde. Kati wano window 1 ya parish development model. Window 2 ya myoga. Window 3 ya youth development something fund ne women something fund. Zonna zanjawulo. No, baza amalugamenti nze. Kati ezo zonna zavaawo. Window 2 ne window 3 ne window 4 teziriwo tuli ku window 1. Anaakula anayagala okukula okuva ku window 1 agende ku 2 ne ku 3 omuteekeddekedde ki? Era ssente zino ennyingi ze tuteeseewo abantu bano okwewola zikoze eki? Don't you evaluate zino enkola zino ezisooseewo zibadde zikola ki? Era success story ki ze tuwulira mu abo abaasooka ku zino ezaasooka? Ekintu ekyokusatu tukizza mabega nti enkola ezisoose zigaanyi awamu abantu abasinga obungi nga tebali captured. Oyogera ku myoga oyogera ku enterprise abakozi ba pikipiki bannamawulire abalimi n'abalala tebavuddeeyo. Kati ekireese parish development model to capture abantu bana tusuule ekitimba bonna tubajjeyo bonna bafune. Nze nteekawo mmira njagadde okumugololako era parish development model n'ezo ensimbi zajja ku abasembayo wansi. Yes. Abankuseere. Yes. Okitegedde naye abankuseera abo ojja basanga nga tebamanyi kusoma n'okuwandiika era nga tebadduukanyangako ku bizinesi n'olwekyo nga n'ebiwandiiko okubiteekateeka ate nga guidelines zigamba abo baba baggibwamu dda. Omuntu okufuna ebigimusa oba amazzi okunywesa ente ye teyeetaaga kitabo na kimu, teyeetaaga kumanya bizinesi era kumanya kulabirira ente ye. Bw'oba ozimba middle class si gye nzimba. Wulira bw'oba ozimba middle class eno yeteekawo enterprises factories enterprises ezigenda okusustaininga bano b'ozimba wansi. Okiraba? Era toyinza kubanga tolina pulaani ejja bano mu kirasi eno ugundi ya wansi obatwale mu middle class. Bw'oba tolina pulaani economic policy yonna eta pulaani nga nti bano bajja kutransit nga bave mu eno level badde mu eno bafuuke abaguuda. Oba olimba ng'olina UPE olina USE ogambe nti nzimba economy egenda okubeera nga yeetoolooza bano bajje wano batwalewa. Ekintu ekyokubiri kyakusatu ekisooka cost of doing business. Ne bw'onooleeta ssente n'oziwaaba abantu tebazifuna esente zino zijja kubagibwako kubanga enkola eriwo yeetaaga okupangisa akayumba amazzi ga buseere amasanyalaze ga buseere. Okiraba abantu bano boolaba abagenda okufuna obusente obwo bwe balina sikiiru ezenga yeewolaawolako abaalemwa mu zino zonna programs era bo bennyini jjukira nti era bakyali baavu
kuba teri gye baalaga be bagenda ate okubeera erigibo. Kisekaano bamubuuza nti sente z'abamulekwa ez'eruweero zaalagawa, n'ababuuza nze kitange mumulaba nange ndi mulekwa. Ensonga eyokusatu, cost of money. Kirungi mu PDM tezimu cost nene. PDM kyegezaako okwadressinga, era eyo PDM natandikirawo gisomesa nga mmanyi nti yevuyizza naye kwako waliwo kyekola kyegenda okutuyamba. Naye okudda ku nkola ya chairman wange gundi okulagira kwe yagambye, enkola gy'otandika okulabiramu ebizibu nga yeetaaga na review before it takes off, nga yeetaaga kuddaabulula nga tenatandika, eyo enkola eba tefudde, teri dead on arrival. Anti webaza Katonda obirabanga bukyali. Yes. Kakati mukama wange agamba abazibbye abazikutteko babakwate, ate bali ababbye endala. Obubbi bw'oba obulwanyisa, fight corruption squarely. Okiraba? Kuba bano abakozi ba gavumenti eno ejja kufa nga bagibbya, naye balabye abantu bangi be bawoze era nebulayo ekikola ekibakola. Wano ani yali abbye ne bamukonvictinga, era eyo threat olowooza eri valid era omuntu anaagitya. They reduce it to rhetoric, kubanga implementation ya wano kyekizibu si policy. Policies nnungi era bajja wano ne bazikopa ne bazitwala era ne zikola. Ekinaasembayo ddala ekyetaaga okukwatirako ddala cooperatives, harnessing talents, abantu ab'endowooza ez'enjawulo, ab'ebitone eby'enjawulo bajje wamu. Nze singa cooperative ey'abakyala abatunga yeeba esituse nga ne bye batunzeeko tubimanyi, ne bajja okwewola, mbawola sente ezo mu buki. So tuze amaanyi mu cooperatives ne SACCOs n'abakulembeze bakyekolere ekinaasembayo ku corruption. Singa ng'olwaleero luno mutabanyi wa mukwano gwange ono bamuwa eggombolola ng'ogwe n'ogamba nti gwe finance officer sub county chief wegombolola n'akola emyaka 10 n'awummula oba n'avaayo nga n'akagaali takaguze. Mutabanyi wa mukulu wange ono ne bamuwa eggombolola y'emu mu mwaka ogusooka, n'agula emmotoka, ogwokubiri n'azimba ennyumba. Teri abuuza nti obikoze otya, bamutenda magezi, owuno ne bamuvuma obusiru. Abafala fala ekitegeeza corruption. Era bw'amala okuzibba n'agenda mu muzigiti bamutuuza mu maaso, bw'agenda mu kereziya bamutuuza mu maaso, bw'agenda mu kanisa bamutuuza mu maaso. Ekitegeeza community eyaffe glorifies thieves. Glorifies what? Thieves. Okulwanyisa enguzi mulimu gwa mukulu wange, musomesa wange Lulume, mulimu gwa munnamawulire. Tulekeraawo okulowooza nti mwami Museveni pulezidenti w'ensi eno yalina okuissuing ezo threats zemmanyi nti ziri empute. Nebokomaawo tuluwaane ffenna ezaffe ne tumutegeera. Lwaki tumuglorifyinga? Lwaki tulinda threats ezo? Tumunafuye aswale. Lwaki tulinda ono? Twaliko ne Katikkiro nagatumunyola omukono mu kitabu weba tuweereza amabiseeru ga kasubire nti ku luno banaakwatibwako naye obubbi nga busose. Abakulu we babbiira buli kimu, buno obubaati ne mabaati nago gajja. Ennyonyi enkulu eyigiriza ente okubuuka. Ndabira nnyo abakulu, Sally Isaac Keith we Nansana. Nkulamusiza batuweereza nze mbadde nteesa bwe nti abantu b'ekyalo buli muluka bagwe tulakita abantu balime, naye akakadde buli muntu bajja basibira bwereere. Umar ensangi ne tulakita olumu muli muluka n'okuyitamu obuyisi
eyinza obutayitamu nga n'ennimiro teziweramu kwerima kugamba bintu bikulu nnyo birina okulowoozebwako. Waliwo naze ne message egambye etya Julius Waswa Nakwero PDM batusiba kiwaani batuwandiika naye tetunalaba kavaayo. Nja kuzza mukulu galabuzi wano yaliwo wiiki eri emabega ebyavaamu bye bimu ku bye twabuuzaawo kati nja muzza abyogereko. Haji Lwalira Abdulatif olukiiko lw'oku ntikko era lusalawo dokita oyo mwatuula bwawaawo ebyasoba ani ayina kubitereeza lwaki tatuyambako naye ne batereeza ebisobye mu nsonga eyo eyinza okugasa abantu abasinga obungi. Ebya PDM tebigenda tuyamba baali badde bakendeeza ku interest mu bank kisinga PDM. Ndi ku lwange Martin balawoli Kamuli district akutumidde. Ono agambye ogamba otya bamukulu ebyo ebintu byonna bimwogerako tebijja kuvaamu mulamwa naye ntatise n'okutya ku nsonga abantu nga batanye buli nsonga ejja kubanga eno ensonga wadde eyinza okubeeramu n'ebizibu. Nze ndowooza abantu tuyinge okwanirizanga ebintu ebimu tubitereeze kuba buli ekijja n'ogamba nti ani akireese nti kalooli bw'aba kalooli kifu. Nze kyendowooza tuyinza obutakulagulanya eggwanga lino. Nkulamuziza nnyo mukadde wange gwani ampereza mwebale program omukulu impunity yali ya gavumenti ye akimanyi political drama just tusabire eggwanga. Nze saagala bayomba mbeera nakawa batuwoleeza ez'emyoga ne tusooka kukwaya 33% ne twongerayo endala naye olina kusasulira kiwanvu ate kifunye bulungi nsaasira mpereza message eyo. Kigunu Samwiri Sali ndi Senyi Buyikwe ewa Dr. Lumumbe ku mulamu wa Pulezidenti Museveni okwavuwaza bannayuganda nkola ngendeere okusinziira ku mbeera gye yatuteerawo nga tubinika emisolo buli kantu ogoba abantu ku nnyanja n'ebirala. Ku lulumi ensonga ezo zeetegereze naye nkwagala nnyo akutumidde. Emiruka gy'omu Buganda girina abantu bangi ku ttaka ettono. Ebintundu ebirala emiruka girina abantu batono ku ttaka eddene era emirimu gya njawulo. PDM ssente teziddayo kubanga baziteekayo nga si zaakuddayo. Kaziba Moses aweereza message. Mukulu Kategere tubuulire lwaki Kenya bakyakaaba obwavu n'okwekalakaasa olwaleero bw'ogamba nti beebyabwe bitambula bulungi. Oweekitiibwa Kategere akiwandiise. The problem with the president is speaking but no actions. Nze Gilbert Mushabe nsinzidde kireka. Kanve mu message zino nga nneeno gitutte. Mukulu Kategere tubuulire. Ate nakujjawo Kategere gwe bali okubuuza ekibuuzo kinvuddeko. Gyebaleko ssebo PDM waliyo abakoma ku kusoma wabula bategedde enkozesa ssente n'obutamala gakola nga tomanyi katale. Waakiri ekyo baakifunye bwe bagenza okusoma. Bwe bali kuweereza amamuseru gali katusuubire nti ku luno banaakwatibwako naye obubbi bususse. Gwani abiwandiise Keith Isaac mpeza message 2 kamaliza n'eno tukomawo. Nkulamusa munakyalo gavumenti eteeke ssente mu UDB ku magoba amatono. Nze Wakisa Masaka UDB wakisoma nkibe engeri abantu gye beewolamu ne bye bakola nga si byangu. Nze ndowooza PDM zaali badde zangu okutuuka. Tudde mu rawundi esembayo air program. Byonna tumaze obyogera byonna. Mukulu agambye nga bwe boogera ku edda abazimbi wali omuzimbi akola omusingi n'asibayo amayinja n'akola buli kimu naye takamaliriza waggulu. Omaliriza ogambye nti mwakola emirembe mwaleeta bitambula bulungi ebyo kati n'ebya economy tebikola bulungi. Ono w'amagezi kimuveeko tulinde tusabe Mukama. Bannayuganda bonna oluvannyuma lwa myaka 5 be basibye wano omwami Museveni oba w'amagezi kiggwe owulidde ate nga bakyamwagala bwe bamusibyewo era bwe bakeera ku makya ne bamukoowa nga tumaliriza ng'agenda kisanja kya puroguramu eno ekisembayo mukulu tindimwebwa byonna bumaze okuwulira
mu Luzungu bagamba tukonye ku kisenge buli muntu twogerako bwogezi ffe aboogera abamu twogerako bwogezi abakulembeze baffe boogerako bwogezi n'omukulembeze okuntikko okusinza ku messages nayogeddeko bwogezi n'olwekyo kibajazirya nga banaagala okulya kubanga nabo bakimanyi teri agenda bakwata then bwempeera bwe bafaana bwetyo tulagawa maybe kankubuza ekibuzo kimu president bwomuwa amagezi kati singa abadde ali ku programu eno ng'alaba mwawandika notes tindibwewa omuwa amagezi ki abantu baffe abadde tebali captured abatafunye mu birala byonna wakiri mu kino bafunemu owa magezi ki mukama wange Seruga tulinamu obuzibu obutonotono tubuyita butono kyokka bunene yes ekisooka ono mukulu chairman yayogedde ku education eno program gy'olaba ey'okumuluka yali nnungi nnyo obuzibu we yafiira kyekitta n'ebirala yafiira mu timing tebagiwa period ya gestation period abantu kuyiga okwekomitinga ku kintu ne bakifuula ekyabwe nekiyingira mu mutima gyabwe ne balyoka bajjamu kurimu eyagala okukola ekyo gavumenti kyeyagala infact bawana amagezi nti baligambye district zengana ziti obungi katusooke zino pilot project naye twamaliza president gyalaze bwagambye nti bazikutte bubi tuba tuzikwatirayo ate nezebakwatira tulinye mu kyawakati omukulu akyogeddeko dokita busente butono nnyo osooka kuyigiriza abantu n'obaleetera culture savinga n'obayigiriza education gy'olaba ono omukulu gy'ayogeddeko abantu bayiga mangu ate abantu baagala kuyigira ku modo agambe nti dokita yeyisa bwati nange ngenda kweyisa bwenti ono omukiga wa kabaka Julius yeyisa bwati nange ngenda kweyisa bwenti olwakuba nti ogambe nti ate nti ebibiina tutwagala bitaaginga ku mukulembeze waabwe bw'olaba abantu abali mu kibiina kya ANT oba bali mu DP nga si bino ebiyiseemu ebyajjuuzi olw'oluntuntu olwabayiseemu oma nti ono wa DP eyaluli ennungi eno DP eyaluna erimu oluntuntu njabulukufu ono omuntu akola ne gye n'omuntu ono oyo wa gye n'omuntu alina engeri gye yeeyisaamu tiimu ekola bulungi n'ekola obubi zitambula wamu abakola obubi beemanyi n'abakola obulungi beemanyi lwaki education eno gy'olaba n'orientation ebibiina byaffe ebyedda UPC DP ne CP kye byakolanga leaders are nurtured ekitutawaanya wano mu Africa leadership leaders are nurtured groomed obakola n'obaleeta ku mmeeza si buli omu alina obusobozi obaleeta n'ogrooming abasobola n'obaleeta ku mmeeza omugenzi ono yaffe eyali akulembera Dubai UAE bamubuuza nti kiki tinga temwina kye muyina musenyu gwokka kyekyabatuusa wano yagamba nti leadership obukulembeze obulungi ono omulaba engeri gy'ayogera ayogera bulungi nnyo omulaba nti muntu mwesimba ayagala nnyo abantu nayagala ebirungi ne bamutuusa Ministry of Finance oli yali akulira budget kyeyamutuukako okiraba amabaati bagajja ku kiyumba ky'embizi oba kyambuzi oba kyambizi gagwa mu lujja mu bwangu ennyo ate mu omusajja yali mulimu ng'ali mu palamenti ng'akulira akakiiko ka budget noono bw'omulaba kati essanga ne bamutuusa wali ku mwanju ajja kwesanga nga amabaati gagudde emanju we n'agamba nti atamanyi bwe gatuuse so obutayigiriza abantu ekintu ne bakikola tolaba saakozi zaffe zino nkuwa ekyokulabirako mukulu Seruga saakozi zino zitandika ne muzigula shares mu mwaka ogw'okubiri n'ogwokusatu abatasobola kutambula nammwe tebagala kugula shares abo basigala mu gwokuna n'ogwokutaano abagala bongera ku shares ne bambuka abatasobola ne basigala kati mu nkomere ne mwesanga nga mwina investment club esobola okutambula abalina endowooza efaanagana ng'ate muzze musoma ebya saako abatasobola ne babaddiza sente zaabwe bavaamu abanyaga ne mbatwala mu kooti nkwagala kulaba ekyokulabirako bano abantu batuleetedde emitima n'abantu ne babakopa bulungi nnyo kubanga bakopa ku bakulembeze baabwe twatwala omuntu mu kooti mu saako yaffe omanyi kye yatukola bwe yatuukayo teyeewaka na bbanja yagamba nti twamututte mu kooti nkyamu
naye nga yebbanja we ye bbanja taliganye era tumututte mu kooti nkyamu jurisdiction n'atukuba ekigo omusango ne bagugoba kuba kooti nkyamu nti kooti nkyamu naye nga zo sente yazirya teyiganye ebbanja yakozinga procedure technicality enkola nkyamu kati bano bakutega akantu ne bakukwatira mu technicality bw'otasomesa abantu kye balina okukola mukulu mayiga yayogedde ku butale n'otabanoonyeza butale n'obategeka n'engeri gye banayingira mu butale ne bafuluma n'otajja kubayigiriza engeri gye banaabeeramu standard of living etambula ne economy bwetambula laba embaga zetukola mu Kampala ze zisaanidde omuntu n'okola embaga ya miliyoni 100 ng'ogenda kudda mu muzigo wokekereza nanyo zisukka nawambali ekyokulabirako waliwo gwemanyi yakola embaga ya miliyoni 2 n'amala n'omukazi emyezi egi n'atambulamu kati ayina mulala kati neweebuuza bina byali byaki ng'ate ewaabwe naye mwenyini si mugagga ate neewaabwe tebali bulungi kyokka akoze embaga ya miliyoni 4 so eno conceptionism eno gye tuyina bano abakulu gye batuleetedde bebagyese tetwakolanga bwe tuti no twalinyanga baasi za UTC nga tulinamu abakungu ba gavumenti natulanga ne DC agenda Kampala kuleta fayiro headmaster wange natulanga naye kyokka kati headmaster talina motoka tebambalanga headmaster ne teacher bagamba oyo si teacher mulungi talina motoka kati ekyo kiki standard of living tugirabira ku bakulembeze n'oyigiriza abakulembeze enneeyisa ennungi n'abantu ab'okukyalo ne balabira ku oyo spending patterns zaffe bwe tutazikyuse ne tubeera mu miinizi zaffe agakatonda eno sekintu tegyolaba n'abavubuka bano abatalina mirimu nkulayirira moderator mukama wange kijja kwabika Alliance for National Transformation ndaba abantu abali kasina mwe pita mu TV balaba bakusekerera ensi gyogirako nga yaddeyo ya Ismaita no Ismaita oguma ku misingi onabi agita miki bitya bina obiyita ensa ensi gyogirako ono omugagga olaba bamugula omukulu Dr. simugagga lwakuba waali wano enkola yange enkiga sikukweka nkubuulira omusajja tujja tulaba track record ye ono omutwe wange mulinze Katonda atuwa obulamu mu myaka egi ekisanja kino nga kiggwako n'emyaka emirala 5 mu kiri Katonda ng'atukuumye nja kudda mugambe nti chairman mpozi wangamba ki bwe nsanga nga mulambulukufu nga bwali njagamba nti Katonda mulungi this world is not void of good people tebajja kuba bangi ono bwabanga yalimu kwabo Dokita anyenyeza omutwe n'akaseera k'amanya akadipye yaabwe eri leero simanyi mwoyo omutuukirivu gye yavudde n'aleeta abantu abalungi bano balungi mu feesi mu nkola muyambala mu olaba abantu abatali bakuusa mu ggwanga era ono mukulu ntera okumunnyonnyola nti ebyobufuzi bizimbirwa ku nsa ebyobufuzi ebitaliimu nsa bibeeranga omunnyo oguweddemu ensa guba musenyu olwo nobwoguteeka mu mazzi tegusebengerera tegutuŋŋonona okitegedde kati ensa zino kwe tuzimbira naye kati abantu abalonda bagobeera nsa ne balaba wali ensa ne bagaba oluusi beeyisawo amaaso lwaki abeebuli kwe tubayita abeesiimi kubanga entegeera yaabwe yanjawulo nti basobola okugoberera ensa ebiseera bino naddala wano mu Buganda tuli bubi mukama wange n'akantu kamu kateregenda kugamba otandikirawo katerege muli bubi ne bwakaterekawo education eno gyolaba waliwo oba mwe mwatulaga maddi okolo nga basomera wabweru batuula ku mayinja nga enkuba bwetonya abaana bezima nti aha leero tugenze ku ssomero enkeera ne bajja waliwo essomero eddala nga
batambulira ku madaala batwaga ne nansi ng'alinnya amadaala agenda mu immunization ng'amadaala galinnya olusozi bwegatiiga miti bagazimba enkuba bwetonya buduuda tebasoma ate omwana bw'aba tanaweza myaka 12 tatandika P1 lwaki okukkirira amadaala ago n'okugalinnya balina misindwa abo kati mbuulira ono omukulu ayogedde nti economy agakatonda bw'otasooka kuzimba baana n'obajja mu ndowooza eyo ne basoma PDM ne bwejja ne bwotwala ssente n'ozigabira buli muntu ogamba nti bw'ogulako enva n'omuwa n'emmenu gy'anaalirako teri muntu ajja kikolerako nebwobawo amaggi n'amata bajja kulowooza nti bino ebintu bya rawundi ndowooza gano agava e Kampala gano galimu ekizibu ekirala bwe tutateeka essira ku education nyimirira mu kamera eno nembuulira gavumenti yaffe omuntu akwatiddeko ku mulimu gwo amasomero 70% mu Uganda ga private gezimbira ebizimbe ne gegulira ettaka ne gesomesa abasomesa mugajjirako ky'omusolo ate nga gavumenti agalina capitation ne development fund ne pension n'emisaala naki nga gali wansi w'emiti juzi mwatulagako eggulire erya Bukomansimbi RDC yakwata headmaster nga headmaster yali alina abaana 116 ng'ate eri mu district bagamba nti alina 6 n'omusobyo agakatonda bwe bamukwata ne bamuteeka ku bunyongoga nagati bano ba inspector ne ba DEO bagamba nti okukola ekituufu olina okukola essomero nga lirimu bino biwandiiko tulina okutwala bino balyoke bakuwa bwa headmaster naye yabigattagana nabiwoza olina kyogambye abantu okubeera mu mbeera okufuna abantu abataswala bampadde sente za parish development model nze nkulira akakiiko nenzirya nenga tuswala naye nekyogedde kyabali kikuli mu mutima oga nti ate wane Buganda tuli bubi nenga bakomaawo katitandikiraawo tumalirize tojjukira omugenzi Professor Senteza Kajjubi yamuwangula yali mutunzi wa mwenge abaana beno nabasinkale nagoze nabagamba nabogerako ebisi byafaayo nange tekinagumirako naga nabyogerako byafaayo kakati omutindo n'ensa bigenze bibula era wano naddala wano wetuteekerako ddala akakuŋŋunta ak'abantu ssebo kugamba abeeyisa nga bwe balaba and they get away with it omutindo gugenze gufa wetwabeere Makerere twatandika okwebalanga aboononefu nga banoozana betumanyi nti bali principled leero kakati bwe bagwa mu nsimbi kika nabo bayononeka kwegamba eggwanga omutindo ogw'abantu human resource gye tulina esalawo yafa nezikibwa nekke mu Magombe waliwo omukulu w'ekkanisa muganda wange nkuba naye wenkola emirimu emirala yanga nti kitaawe yabanga atwala sente z'ekkanisa ku Mande nga naye abakusomye bagobye ku ssomero muwoli awaka aliwo n'agenda atwaleyo ente atwaleyo ente gwe bagobye otwalayo ente naye n'akwata akagaali n'avuga ssente n'azitwala ku bulabirizi n'ogamba nti era nekimulaga nti taata adidde ssente ezafunise mu kanisa azitwala ku bulabirizi ku busumba kibagati obusumba nze nga nsigadde wano ng'obambuzi kati ey'embeera eyeeyo ba PDM wa CPDM kyemugamba ekintu ekiri related to that njagala kusooka kukirizaganya ne bakulu bange submissions ze bakoze naye kanyongereko kano sikirabangako mu nsi yonna ate nga n'okutambula ntambuddeko where development is democratized sibitegedde nolowooza nti ffenna obugagga tugenda kubufuna mulundi gumu bonna bagaggawale tekisoboka bonna balye tekisoboka ebiri uniform buli omu byafuna enguudo ennungi service ezo muzigabana enguudo ennungi ffenna tuzifuna amasomero amalungi ebyenjigiriza ffenna tufuna ebyobulamu ebirungi ffenna tukola ki tufuna common good ebeerawo kakati oyo alina extra talent government through its organs erina okubeera on the outlook abantu bano
omuntu agenze n'atandika bizinesi ne mugitunuulira nti ebaddewo emyaka 3 egenda mu gwakuna, oyo abeera identified ayambibwe. Bw'aba abaddewo akaduuka emyaka 5 mujja kuzuula nti yali asinga okutunda yali sabbuuni ng'atandise okuyiya amagezi agakola sabbuuni, oyo nga mumwongera amaanyi ng'agenda ku cottage level. Bw'ava ku cottage level nga mumwongera amaanyi ng'agenda ku level ya industry. Kakati bano abasigadde abatasobola kukola ye, abatali talented nga ye, abo nga bafuna emirimu nga bakolera ye oba ne banaamufaanana nga bafuna emirimu. Kakati gavumenti oyo bw'atuuka ku level eyo, amasannyalaze nga mumuwa ag'esente ensaamusaamu. Bw'agenda okwewola ssente asange nga interest eriki eri wansi. Obutamutta omusolo mpola 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 okutuuka lwafuna embavu okusasula ogwo omusolo ogumuyamba nga bwe guyamba ne gavumenti. Amakubo mwayita ogenda okunoonya raw materials ebikozesebwa mu factory ye, abakozi bomwe bayita okujja, mwayisa byagenda okutunda okutwala mu katale, amakubo gabeerewo. Amasomero gano gwolaba mukulu wange agambye nti baleme bajjako omusolo, nze sikkirizaganya naye. Omusolo bagubajjeko naye nga mutonotono ogutaabatte, kubanga abaana banaayitawo okujja okusoma beetaaga amakubo. Weetaaga okuwanirira abasomesa abo technical institutes ze basomera okufuuka abasomesa, naye omusolo guno gubeere gwa kigero. Essomero lireme kufa, enterprise gundi eyo gundi bakiyita batya, amasomero is a service. Yes, it's a service. Naye nga wa hoteli onojja ku ssomero omusolo nga nowa hoteli agamba nti nedda nange temunzijako kuba nange mpa service. Si wakanya gavumenti kusolooza musolo, naye musolo kyogwo ng'ate waliwo ono omutisa omusolo mungi, naye ate bwambala n'awuliriza enkya ku makya nti waliwo eyavudde ebweru bamuwadde ettaka ne bamuwa ne tax exemption. Naye nga abo bavudde yes, ebyani feya yeeretera abantu okulowooza nti basasula eki sebo ng'abo bavuddeko ab'ebweru kubanga kati twatandika bamanyira, naye waliwo n'abali munda ababeera nga bakola bizinesi emu neyiyo ye nga tawa musolo nga gwowa omusolo. Yes, minisita analogilatinga atya amasomero agali private nga naye alina amasomero agali private. Waliwo omuntu yakampiza message nga 5 zitambula yikaziba Moses aga omusolo wadde weeguli naye omusolo guva ku magoba g'okoze era oba tukoze loosi bannange ekyagamba enanyini kiswa ya kiroga. PDM gye twogeera obubi ffe tugiroga naye ng'esobola okukolera teri ayogerera PDM bubi. I'm one leading promoter of PDM kuba nkikakasa nti PDM esobola okukola era bannayuganda ne bakola ki ne bakyuka. Naye nze gwe ngenda ne ŋŋamba maama ng'atudde bubi, waliwo agenda n'amugamba gwe maama weetereeze, ne wabeerawo agenda n'amugamba nti maama nti waliwo n'ebisobye gyangu nkulage, oba omugyewo okumutaasa okuswala noona akugambyeko nti maama weetereze naye aba akuwonya kuswala, naye si yonna ebeekoze eki etegedde. Bw'omanya empisa z'omuntu nga ffe tumaze okutegeera nti ba public servants abasinga babaddemu obubbi, buli nkola gy'oleeta nga bano tonnabakyusa era nga tomanyi nti tonnatondawo bamalayika bagenda kutambuza nkola eno, olina okuteekawo safety measures. Olina okuteekawo measures eziyiziyiza kino ky'omanyi nti weekiri tonakola ki tonakikyusa. Ulira Julius Kajula Wemasindi Bujenje mamisiro gwa twafuna sente za NUSAF 1 sente zayitamu abo abayitibwa ba technical ne bela sente zimalawo. NUSAF 3 tuyayitawo ne NUSAF 3 sente zayitamu bakulembeze bambyalo nga balina akaunti zaabwe zetukolagana nabo nga ffe abantu. Sente zayita ku LC zatugasa ab'ebujenje okusinga ezayita bavuga pikipiki n'emmotoka abava waggulu. Njagala ow'ebujenje agende mu masomero agazimbibwa, latrines ezazimbibwa alabe bwe zifaanana. Agende mu masomero agazimbibwa, agende mu latrines ezazimbibwa
era gwa nusafu alabe bwe zifaanana era zagambye yo 1 ne 2 zaali bwe zityo temwali infrastructure mu Uganda nga bagambye dda ono yagambye nti antiisa olw'ekibiina kyange mwendi nze ayogera bino nze akyasinza okwagala ekibiina kyange tujja obujonjo ku maaso munnayuganda njagala nkubuulire bw'ona olowooza nti ebizibu ebiri mu kyalo kyo bigenda kumalibwawo eno gavumenti nkusekeredde the struggle must begin with you. Serubiri akutumidde agambye nti byakusaaga busaazi teri ssente ziba abantu ne bakulaakulana abantu bakulaakulana bonna ageze bokka ageze ku level y'ensigo nti abantu okuva edda ng'ensigo basala amagezi agasifuna ebikajja ewaffe ebusoga katono nnyo ebikajja ewaffe ebusoga akatale bwe baakateeka nga mukulu wange bwagambye ensigo tetumanyi bantu gye bagijja abantu banoonya ensigo ne basimba akatale bwekagudde bwekagezeemu gundi gozirini ndikagira bwe kati era ebikajjo bibuze tetumanyi gye bigenze teekawo akatale njagala olwayo no bagambe nti soya buli soya gw'olima ekiro emitwalo 3 ojja kulaba ensigo Dewota Fred wayiganga kutumidde nnyo naddala ggwe mukulu yaleeka muliya kwebazizza nnyo n'agamba tulina bingi ebyokukola n'abantu tukozesa abantu abava mu bitundu byaffe okukulaakulanya disitulikiti zaffe yesi malubega ekibibi kibi talina gwagenda kukwata yanoonyeza amawulire yasa ebirala byonna byafa kugamba nakwata abo njogedde bulungi nga bewandiise wetandika kyo kiwandiise badde yakwata Kawula Hussein Ndajala Kumbi chairperson Tamukutte Savings Group Uganda ebyaddira munnakyalo n'abakulembeze baffe abalungi naddala munna DP Bayiga President Museveni kasita yazuula obuzibu bwaffe nga bannayuganda nti bwetutuuka asooka sitegedde munsanyire message just straight naye mbadde njigezaako naye kisoma program eddako waliwo omwami agambye wana ani ono no kamuleke tumalize program musonyiwe ate munnakyalo bwe batutuweereza tusiimira ddala nze ndowooza nti pulaani za gavumenti nnungi naye obuzibu bwanguzi yasukka obungi ate ng'eyo vayirasi mbi nnyo kubanga omuntu akubba abamu gavumenti olwaba abanamuntu wo naba abantu n'aboogoloza n'obulwa n'ekyokukola kankomawo ne message zonna nze mubiru balagadde webusaabala wegganga obusaabala abakulu be balagidde bateekeddwa abakulu ababba ssente bakwatibwe mukulu lulume nsonyiwa okubugenda yeno yonna kasiye abasomera abali mu masomero nabo balina ebizibu byabwe sendagire musomesa abatumidde nnyo meseji munsaasire nyingi tumbawumba nazo buyikwe sausi wamma ab'ebuyikwe nze mbawadde gabuwa nze vice chairman wa Buganda Caucus tuzeewo ensuku tulime amatooke akatale k'amatooke tekagenda kuggwaawo era waliwo yatulagiddeko bwereere agatunda mu kilo ebuyikwe muzeewo ensuku zaffe mu bwangu Katonda atuwadde enkuba n'ettaka lyaffe likyali ddungi bano ababbi b'ettaka tulwanagana nabo abagala okutwala ettaka lyammwe olw'empaka muzeewo ensuku zaffe akatale k'amatooke wano e Kampala Mukono Banda kayitirivu kati agava entunga mugana agenda okutuuka nga gakooye nga gekyagwe gasonze dda katale mulimu muwogo ono nve ku bino parish model oyo abanafuna mu mana economy be banajja ne bagula amatooke gaffe naye awagwa enkuba wagwana ensukusa era muyambagane buli kaweefube mu mukole era kaweefube ow'okulima amatooke yajja okuvaamu cooperative ey'abalimi b'ensuku tewaliwo omuntu agenda kuva eno abagambe mukole cooperative yino no
egenda kubeera common interest nga twagala okulwanyisa ebiwuka, twagala okugimusa soil science, nga twagala okufuna akatale akali stable. Awo union yaffe ezimbirwawo b'amatooke wejja okuzimba ng'era bwe kyali ku mwanyi tulime emmere nyingi Kyaggwe esobola okufiidinga Kampala. mpolampola mulaba nga mwagala bikozesebwa mu kulima, omu ku mmwe n'abisuubula oba ekibiina ne mwabibaguza. Eyo enkola nga tetunaba na kubabalukanya akatale ak'ebweru ffe ab'Ekyaggwe ab'ebulunguludde ekibuga kino nga tuli kumpi wano tusooke tulime emmere nyingi tugirye, endala tugiguze bannakibuga bano. Tugenda kugaggawala ku supidi obatogambabewamwe bokka. Nange ngambirako abewaffe kakati mmwe mwenzija ewammwe era kyembagamba. Era bwe ngenda e Masaka nabagala b'e Masaka twalyanga amatooke gava Masaka naye kakati gava Mpala. Which is not bad at all. Si kibi naye kakati bwe tuba nga tuproducinze ge tulya akasente kasigalamu mu nsawo zaffe, ate bwe tuba nga Uganda eva produces amatooke olwo tuteekewo standards ezigatwala ebweru kubanga bageetaaga. Mmwe abali mu gavumenti bakulu, tewaliwo gavumenti gye bajja kubalamu bujega okusinga gavumenti etasobola kuzuula butale bwa bintu. Okudefininga eggwanga lino nga food basket kyekyandibadde ekikulu. President Museveni bagamba President wuuyo eyagamba nti ensi ye food basket of the world. Market it that way. Tugenda na Uganda walagiyeka. We have a food basket Uganda. Kati olaba Abachina bajja wano ne bagula ettaka balimire abantu baabwe. Can you imagine? Those are all lost jobs. Even Americans. Diplo Kosega wakatumba muyimbi omumanyi. Akutumidde nnyo kwebazizza kubanga okyali mu kunsa. Nagamba nange nebale kuleeta nze atolo kati agandi nebale kuleeta abasajja bali abese basajja bali nabo basajja bansa timu ebadde nnungi era kwasigaza kategere era bano bagenda kujja mu DP bano balabye baje tusegulira enkya tulina summit ngegenda kwogera ku bigambo bya exports. Bukyanga President alonda ba presidential advisors yalondayo senior presidential advisor special duties kategere Odreke Lwawogo munno amaanyi aconcentrate nze ku kintu eki export nga tetunalwanyisa fujo ya dola. Bino bye twogera byonna temuli kakati nze kyensaba abantu beekamu muwulirize omukulu ono kyagambye namwe mukitwale kyagambye ab'ebuyukwe namwe mukoleki mukikole. Nze olwaleero luno otugambye nti singa President Museveni abeera ku TV okwo nga kyagala omugamba kyekiruwa nze nandimugambye akuŋŋaanye ssente zonna. Ewaffe waliwo ekizibu ebusoga ettaka likaddiye abantu bangi ye region ng'otambudde Uganda yonna abatenne embracinga kukozesa fertilizers ebigimusa batuteekerewo factory esobola okukola ebigimusa ku bbeeyi entono kubanze nkimanyi bulungi. Nali Nairobi nenkyalirako omusajja mulimi omu bamuyita John Ndere ndoza mulaba n'obutrakita obwo ekemu ebuleti ey'ettaka ng'agisimbyemu kasooli agijjamu ensawo 24 24. Waliwo programu yali ewaffe awo ekamuli bagiyitawo ekafandi basomesa abalimi ne babatuusa ku level efuna 18 bags eza kilo 10 muyiikeemu. Omuntu bw'aba afunye ensawo 20 gokka ne bwagamba nti nenda kusigazaayo ensawo 10 za kulya 10 nenda kuzitunda asobola okuweerera abantu mpola mpola. So abantu baffe kiki kye beetaagira ddala ekiyinza ng'okiteeka like nga magic stick nti bwe nkiteekayo
kuba kati ffe waffe on average ewaffe ebusoga on average amaka galina yiika 2 obwavu awo bugenda kufuuka busikire bugenda kufuuka busikire 2 acres per family mugenda kulima ki nga kayiika akamu kavaamu ensawo emu eyakasooli mugiryako ne mugenda permanent poverty ate nga famire eyo y'abantu nga 10 kati nze katonda ndeetera zino za pdm 1,000 buli ku parish nze nyamba nsobole okufuna access ku fertilizers n'engeri gavumenti gyeyinza okusubsitizinga ku poliisi ku nkola eyinza okunyamba okufukirira ettaka lyange ebisigadde ndeka byonna bembiwulidde era pdm bajja bagamba nti n'ezo mweziri ezo zogambye so bagamba omunazo mukikoleko neddagala mujja gifula n'ebijibakulaba mungomaniza mukama wange eggwanga lyalyagala no question naye ku byenfuna ku bino ebyenfuna awulirize buli omu n'abaopposition ebintu bye bateesezza biwulirizibwe yes tufune consensus ku direction gyetwagala okukola ki okutwala kujja abantu mu bwavu gavumenti eringa misinde egyokudduka ono yantulidde mu kamera bwati n'agamba mukama we tokyasobola misinde wumpula ye solution esooka ate ngamba tava ku maini ate kati oli amukuumira ku maini tosobola kukuumira ku maini omuntu atasitula wansi kigere ebyo nga tubivuddeko tokubye nnyo mukigawa kabaka mukulu seruga nze ndi mukigawa kabaka Julius Tindimwevu teri kintu ekijja kusitula ensi nekisitula eggwanga ne lirabikako byetwogedde wano byonna birungi ng'okusoma ebyenjigiriza tebikoleddwako ate okuyiga tekutandikira ku ssomero kabaka fe abatali baganda nze mukiga wa kabaka yatuyamba n'atusenza there is a declared national language muyiga olulimi oluganda kubanga kati byetwogera ababiwulira abatamanyi luganda nga tebamanyi twogedde ku bintu birungi ate nga biramu bwe biti bayiga olulimi oluganda train your children. Luganda is undeclared national language. Let us not get stuck in our history. Never come out. Dindako mukulu seruga mbasaba abana Uganda, let us educate our children and it starts with the language. Okay. Now nga nyongerako mukama wange ekintu kyetwagala tukitandikirawo wekiri. Ekyokubiri nkunga abantu abassaako yange kubanga eringa bino byetubadde twogereko PDM bemba mwagala ssaako yaffe ekulaakulana egiro gye tugenda okusinkana mu AGM ku Lwokutaano ennaku zombi 31 muteekemu ekisoboka mulyoke mubuuze abakulembeze kye mwetaaga. Bagiyita batya? Bagiyita Casual Welfare Cooperative Society. Wawulidde kati oyagala bugiyita ng'ogwe. Na ekyoka eri buli omu nja kuyita lumu gy'otukyalireko ekisembayo mukama wange era eri worth how many million anti kati ebyo omanyi kati lending portfolio tuli bubi anti billion mmeka zokka eno enkola tulina sente ntono tuli nga 108 sente ntono ekire ate twandibadde sente twandibadde tuziweza kyokka ekizibu kyekino tetwagala kuteekamu kujjamu. Ekyokubiri tulakinga education. Kyensembyayo ekikutte ensi eno tuvaluinge expenditures zaffe, engeri gye tukyakalamu, engeri gye tukolamu embaga zaffe, engeri gye tutambulamu frugality. Otambula mu motoka enene tebakuyita omunene ng'ate toli munene. Twakirabira mu covid bitatuyita abanene nga wapi nga bakoze twekendeezeeko ku maanyi, tutambule mu maanyi agaffe, tukole embaga ze tusobola. Nina mwanyinazi agenda kufumbirwa ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja. Teri kintu kirungi nga family kubanga wotandikira education. Bwe tumala okukola ekyo, abakyala bwe mutamanya kintu ekyo mu expenditure n'enkola gye tuyitamu, kubanga ennaku zino olaba economy y'abakulu bano yatuse naye bakkiriza nti yatuse, tujja okulemererwa abakyala mutuyambe. Then bwe tumala ekyo, mukama wange Seruga, nga tumaze okukola ekyo, tukole ekituufu
tukyuse gavumenti eno tuleete obukulembeze obulala. New clean water is better than the other old water. Omukazi bwakuzaalira abaana 7 nga temuli balongo abatalemeddwa kuzaala. So ono mumubanja balongo okututwala mu maaso awo tukkiriziganyizza okutukulaakulanya kigaanyi waliwo bye tukkaanyizaako nti ebya stability yabikola era byebisobola okututwala mu maaso naye ebyokututwala mu maaso okufuna ensimbi n'okwekulaakulanya kyamaani gankuwagira olaba Drake odwewabo oyo musajja mugezi ogamba otya kati si lwakuba nti alina oluganda neeri kati kyemanyi nti atambuza bwongo singa lwakuba nti bamuliraanya kubali singa alinga walulumewe waffe wajja n'omuntu that guy is good neyanziza naye nga tumaliriza era kati eyo generation twagala kati mu politics agenda kufa kati agenda kubulirawo kubanga tumukwatira ono gwemanyiko ebyafaayo nga tumaliriza naye namwe mweteeketeeke ng'abateekateeka okujja mu bukulembeze naddala mwaba ekibiina kyolimu mukole bye mukola nga mbikola ng'abaagala okujja mu bukulembeze nga siba NGO oba ndulinde bubi nkubye bubi tuli hambo oba twagala jja kubuulira oba nkubye nnyo tukubye nnyo tuli hambo wiliseni waliwo gwe baayita twali nga tusonda ssente mbaga egenda kubeera y'amaanyi nnyo ndowooza ya buwumbi nga 5 ne bamugamba jangu otunda ecupa ya wayini n'agamba nti ecupa ya wayini olaba nti munda kibiina ekitiibwa kategere Julius yali erimba ndi asobola okutunda ekibiina yeetunda yekka neruluma nebaza nnyo yeetunda yekka webale nnyo nakimuli nkwebazinza okukola nkwebaza produsa wange mubuke ensa ne muganda gye musibe bulungi era mweraba